Inside Story Uganda, real source of political updates. Etteeka kubanga lyo teriyimirira, etteeka tebalisirisa. Era nalabyeko n'abamu abagamba nti yafunye passport n'asanyuka. Naye nga akugamba nti yafunye passport, babadde baagimumma naye nga asaba yakusatu. Ng'asaba mulundi gwa kusatu. Asaba mulundi gwa kusatu nga zaaweddeko 2 ey'ogwokusatu nga baagimumma nti si Munnayuganda. Kati ne yeerabira nti eno gye bamuwadde ey'okusatu tejja kufunibwa, ey'okuna tajja gifuna. Kubanga bijja kuba bino biwedde. Obulamu bw'Abannayuganda tebutambulira ku passport. Passport ya muntu nga essaawa yonna oyina gy'oyagala okulaga. Ekiraga Munnayuganda ndaga muntu. Eraga nti oli munnansi mwoli. Kati endaga muntu eyo singa wabawa etteeka eriraga nti gwe tolina gifuna, toli citizen of Uganda by birth, ate nga bakuzaalira wano, ffe abamanyi ekyokukola tuba tulina kukola ku kukyusa kawaayiro kali kagambe nti omuntu gwe bazaalira wano abeere citizen of Uganda by birth. Tujjewo kali akagamba nti abakuzaala omu kuba alina okuba nga yali wano mu 1926 nga 1 February. Ebyo si bibyo. Gwe wazaalibwa wano. Okitegeera? Citizenship is personal. Tugezaako okutereeza tteeka. So kati tekijja kutegeeza nti tugeze bannakenya. Maama ne taata bannakenya mpakyakulabirako. Yes. Maama najja n'azaalira wano omwana. Omwana mwagala kuga nti alina automatically fuuka Munnayuganda? Bw'aba tayagala nga tafuuka. Naye Kenya gwe bakuzaalirayo ofuuka Munnakenya. Eno principle tegenda kukola Uganda wokka. Ne Tanzania yeeriyo, ne South Africa yeeriyo. Naye buli nsi zirina enkwata gye zigikwatamu. Abamu bwe twogera balowooza nti twogera kivola nze nva ku programu nga soogedde ku America. Kubanga ebyo biba wala. Naye omuntu mwami kungu ozaaliddwa wano, bazadde bo balwanaganye, bakusudde ku bisaaniiko, kati gwe bataata bo ne taata bo bajja luddawa. Ogulidde mu mwana mugimu. Omuntu evidence of birth yeeraga citizen by birth. Bwe kiri mu nsi yonna. Eyo principle bagiyita jus soli. Eri abo abamanyi amateeka oba abaagala okugategeera. Kuba amateeka tosobola tebaganyoola, go gaba kye gategeeza kyekyo. Era eyo principle buli ssemateeka mweri baateekamu nteeke. Era kye tuva twagala kati bagiteekemu. Nga bw'osanga ssemateeka nti teyina kkomo ku bisanja. Kitegeeza ekyo baateekamu kiteeke. So nga bwe yali ewandiikibwa yayina ekkomo. Bwe ba teyina kkomo ku myaka, nga bwe yali ewandiikibwa yayina ekkomo. Kitegeeza ekyo bakiteekamu. So a constitution is an organic document, naye eri progressive, ekula okusinziira ku bizibu eggwanga lye byalikola ki birimu. Ffe kana kawaire twagala katereeza nga tulaga nti abaakola ssemateeka baakola nsobi. Omanyi kye twagala kuwulira, tulina omusingi gw'etteeka lya Uganda ery'obunnansi, citizenship by birth, lisibuka ku gye bayita British Protected Persons Order 1934. Era bw'okebera schedule eri mu order eyo Uganda mweri nga bagamba nti all British protected territories from today going forward as listed mu schedule, omuntu gy'anaazaalibwanga gy'anaabeeranga munnansi by birth. Omwaka 1934 mwena. Kati gwate mu 1995 tosobola kukola ssemateeka asazaamu ekyo ng'ozzaayo mu 1926. So bakola nsobi, naye ensobi zisobola okutereezebwa. Era engagement gye tulimu ne president ebbanga lyonna ate n'abantu Abanyarwanda mu ggwanga lyonna. Okay. Very good. Tubagalize okubeera nga mu kikudu. Amina. Si byangu. Kubanga abantu abasinga tebamanyi kukola kitabaddeewo. Abatera nnyo okwagala okusiiga ennyumba. Ate celebrations endaba muba mumwe. Anti byebyo kakati celebration ndozo omuntu aba yafunye passport
nga yerabidde nti baali bamumma ya kusatu nga kitegeeza eyokuna eyinza ate ennaku zino bagaba n'ey'emyaka esatu kati ng'olabira ddala olwolunaku no bekunaggwa neggwako nga zigiri eddamu naye ffe tulowooza nti tuzimba ggwanga obuzibu buvaawo mu addressing twagala kumalirawo ddala kintu ebyo passport biki mwagala kuweweeza ku bulumi mwagala kugendera ddala ku kiwundu kyennyini ku kibondo ffe tituli mugoba passport z'abantu omuntu wa bulijjo kasitoba ng'oli munansi oteekeddwa okufuna bannansi bye bafuna mwe muli passport mwe muli okkirizibwa okuwasa mwe muli okola okufuna ettaka kati executive order ogendagenda mulandizi obawe kopi kubanga tewali mwami kungu toyina okujjako abamu nga tebagula ttaka naye ffe abagula amataka tukimanyi toyinza kuwandiisa ttaka lyo kyapa nga toyina ndagamu so kati onaatwalayo passport olitwala mu nnyonyi ettaka so n'olwekyo ebyo ebimu abamu tebabimanyi naye ffe abali mu areas abantu bezimenya byebyo bye tuli mu kukola executive order ya president yali tetwaliramu n'endagamuntu yali limited ku passport kokka nga nzijogera kwaliko oba official document something like that kati yagamba nti mukole mangu nga mugoberera amateeka ono citizenship aga 1995 era munagamba kyeyayegwera kyali kimu kuzibiikiriza evidence yakyusa ekyali beyond nti you must prove citizenship beyond reasonable doubt yabagamba kati I have given you instructions to presume citizenship you presume nti omuntu ali citizen until proved otherwise era n'agamba nti woofunira obutategeera kwekyo sindika endaga muntu ye munira kakati munira ogisindiseyo kukolaki banoonyereze ku register ya 1926 oba bo bagamba bugambi nti de kungu bamuzaala wa tyamuzaala yani ti nyina mwiru ye maama ate taata nti mukalugondo simanyani nti baki nti banyalwanda basibuka wa nti kiboga owannira tayagala na kumanya kirala ategererawo nti gwe mwajja buzi ate mwajja okuviira ddala ku mwaka 1903 okutuukira ddala ku 1900 katugeze 94 so nga abantu abo balina enjawulo so gye mutambula abantu babagamba ki bantu si kubanga mbalabyeko nga mutambula n'ebifaananyi bingi bimbadde mupostinga ku social media platforms zammwe abantu si basanyufu lwakuba nti ate babiyingizaamu ebyobufuzi ffe kye tutayagala kuba bo bagamba nti pulezidenti w'eggwanga bw'atakyusa kawaayiro ekirungi nti abalekedde endagamuntu bayite mu kulonda tebagenda mulonda kakati ffe kyo kyekituluma kyetutandisa ate okubeegayirira temubiyingizaamu ki byabufuzi tusigale ku nsonga ya kawaayiro naye era twakibuulidde ne pulezidenti nti ekintu ekyo kyawulikise so naye yennyini aleme kubanga kimuguddeko bugwi oba akolerere embeera eyo ereme kutuukawo are you engaging with the president? We engage with him. Twasemba kumanya ku meeting gye mwalimu mwenna luli naye okuva ku eyo meeting nakwogera naye emirundi esatu. Okay. Yes. Well, maybe it's made then to get into again mukyalemeddwa okutuuka ku nzikiriziganya ng'abo ba community y'Abanyarwanda. So on which direction to take? Bwe mpulira bwe mwogera birala waliwo aboogera ebirala. I thought by now mwandibadde mulina ekintu kimu kye mukkiriziganyako ne direction gye mwagala okutwala. Kati ekituufu kiri nti Abanyarwanda twakkiriziganya nti buli omu yakitegeera nti etteeka lyetaaga kukyusa. Si buli omu yakitegeera okujjako atali Munyarwanda. Abanyarwanda bonna bakitegeera. Naye ate Abanyarwanda abalina obuntu bulamu bo basanyukira n'ekikoleddwako ekituukiddwako sofa. Kati abamanyi abategeera obulungi baba bakimanyi nti kino ekituukiddwako tekirwanyisa kisingayo. Kino osobola Abaganda bagamba nyama ntono kaya nekola ki ali mu nkwawa ate nyama eri mu nkwawa otandika jolesa ngo gyetikane ku mutwe. Kati ebyo abatabimanyi be babikola. Eyo eri mu nkwawa esigaleyo mu nkwawa. Ffe twagala Omunyarwanda teyeetaaga muyamba buyambi. This is a right available to this citizen.
abamujjako obunansi tebalina lukusa simple ate kakati ne bateekawo entaputa kati waliwo bannamateeka babikanga bibiri eriyo be bayita ba realist yoyo atunuulira etteeka as it is. Those are realist lawyers. Era owulira gwe yasomeseza n'omanya nti yasanze realist baba banafu obunafu bwabwe tayinza kebera beyond what they are looking at. Kati ne waba bannamateeka ba positivist abatunuulira the law as it ought to be. Kati befe nze nkubuulira ekitaliiwo nti bwe kirina okuba. Kati ffe tuli ba positivist advocates oba lawyers. Okay. Era tuviira ddala mu lulyo oba mu lunyirirwa Hans Kelsen ye yaleeta gye bayita Hans Kelsen pure theory of law on a successful revolution. Ye ng'agamba nti kasita gavumenti kasita bakwata ngo oli mu kulwana lutalo olwanyisa gavumenti oba omenye mateeka. Okay. Naye kasita owangula olutalo kati ate gwe obeera otutte buyinza bwennyini era okola bukozi gye bayita legal notice number 1 omwaka gw'otutte obuyinza n'obeera ng'otaddewo gye bayita a successful revolution ne new legal order. Kati oyo ffe mu lulyo mwe tuva ffe tetukuba ngoma ffe tuli revolutionary mu ndowooza zaffe ne mu ndaba y'ebintu ffe tusobola kukubira ngoma kintu nga bw'okiraba. Okay. Yenjawulo boogera ebintu omulimu gw'amawulire it is a mirroring role. Boogera ebiri mu nju zaabwe okugeza bw'obanga ova awaka nga kitaawo oba maama wo baali bagambye nti yabbako ettaka abaana bakula bamanyi nti abakulu bebba ettaka era bwe bagenda ku TikTok bye boogera. So n'olwekyo omuntu wa Uganda akitegeere nti mu mateeka agensi yonna Universal Declaration of Fundamental Rights etteeka likugira ensi yonna okukola etteeka eriziyiza amawulire TikTok mawulire. Etteeka Vienna Convention on the Law of Treaties article number 2 egamba nti amawanga galina okuteeka mu nkola amateeka agabagiddwa agensi yonna. Kakati ate bw'ojja mu ssemateeka waffe owa Uganda article 8 capital A egamba nti eggwanga lino lirina okufugibwa. Bw'oba osoma ssemateeka wa Uganda olina omumusomerako ne ze bayita national objectives and directive principles of state policy ziri ezisooka ku ssemateeka wa Uganda. Kati directive oba objective number 27 egamba nti eggwanga lino lirifugibwa ku musingi oguteeka ekitiibwa mu mateeka g'ensi yonna. Kakati awo ogendera mu chapter ey'okuna eya ssemateeka wa Uganda muli article gyesijjukira mu mutwe gwange eteeka ekitiibwa ku muntu okubeera ng'ayina eddembe lye okwogera kyayagala. N'olwekyo emikutu gye twogererako TikTok ze radio ze TV owekitiibwa Mufti naawe gulawo page eya TikTok nga bwe baba bakwogeddeko ebikyamu okunawe kwogenda n'oyogera ebituufu agulewo TikTok. Era eddembe ly'obuntu kitegeeza gwe okubeera nga ng'okkirizibwa okwogera by'oyagala ffe wano batuvuma naye nange nzikirizibwa okujja ne nnyonnyola ebituufu saidi yo n'oyogera ebituufu. nazzi kuno simanyi kubanga kati abakulembeze b'eddiini nze bagenda kakati gwe musingi ogwokubiri banneewuunyisa baaviira ddala ku miramwa egy'abatandisi baazo. Kakati ffe tubakyaya bakatuliki n'abakristaayo bonna bakimanyi bulungi nti tuyina gwe bayita Yesu oba Jesus. Ye yazaalibwa mu kiraalo naye bo teri abasooka nakasero. Sikitegedde. Yazaalibwa mu kiraalo kyante Yesu bwe baamuzaalira naye bano teri abasooka nakasero mu ddwaliro. N'atambuza ebigere olumu kale katonotono n'alinnyako ku ndogoyi naye bano balina n'emmotoka ziriko amannya gaabwe paka malwaliro amanene n'ennyonyi babeera malwaliro manene babeera mu mmotoka nnene baabivaako dda. Saawa y'okuzaala kasita etuuka mulago nyina ne gwe nalabyawo mbu yagenze kuwummulako. Kakati owummula ki nga sitaani ye akyatudde? Kakati abantu baava dda ku mulamu bannaddiini tebalina kuwummula. Ate muwummula ki? Mmwe bannaddiini temuli ku mulimu
omuntu ali ku mulimu nganze naawe fe tuwummula bo tukirowooza nti bayolesebwa omulimu gwe baliko baguvaako nga fe baguvaako nga ezo akomyewo balina kulwana mpaka balifa koba tonnala gw'olina okugumalirizanga omuntu omutadde kungu ayingidde jjana n'olyoka okomawo noono n'omulala gwe mulimu tegubaako kuwummula naye kakati bano bagenda bakivaako kati owulira ayingidde mu nsonga naye nze mu bitabo ebimu byensoma nze nsoma ebintu bingi ne Qur'an njisoma ne sunna nzimanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yayina emikwana egijje bwe yayitanga baswahaba ba Haruna naye ate abo bokka si bye yamala nabo si kituufu nti yakolagana n'abo bokka abayogeranga byayagala okuwulira Umar bin Hakitwabi eyali omulwanyi ng'amulwanyisa yamalirizanga naye amusemeza ku ludda lwe mufuti dayo ku sunna ya nabbi oleete ba Umar bin Hakitwabi abali ku TikTok batandike kwogera byayagala kuwulira naye toziba muzindaalo radio 4 tuli Kampala radio 8 tuli mu kibuga Masaka radio 7 tuli mu kibuga Masinde yonna okubeera nga tukutuusako enteekateeka olunaku olwaleero well honorable njagala kutwala ku nsonga za umeme kyaddaaki umeme ya Museggwanga it handed over eri UEDCL olunaku olwaleero UEDCL etandise emirimu gy'okusaasanya amasanyalaze n'okugatunda mu butongole but wabaddewo nnyo contention ku nsimbi buyout amount eya $1 million 118 but twategeddeko nti yezo government yasasudde as someone agoberera ensonga zino do you think UCDL oba government ya Uganda eri prepared really okweddiza emirimu umeme gye badde ekola ekisookera ddala gavumenti eno bwe yakola etteeka erya Public Enterprises Reform and Divestiture yatandika okweggyako emirimu yatandika okweggyako parastatos yatandika okweggyako ebitongole ebyenjawulo era waliwo ne kyebayita justification oba kyeki waliwo n'okukkaatiriza obulungi bwa gavumenti okweggyako ebintu ebyo n'ebiteeka mu mikono egy'abantu kinnoomu waba musigansimbi yo neesigala kimu kyakubaako byekola n'okusoloza omusolo n'okwongera mu maaso twagamba gavumenti njogera twagamba naye saaliwo naye abantu abalina obwongo nga obwange twalowooza nti privatization yali nkyamu bagikola mu bukyamu kubanga baali balina okugikola naye nga balinawo ebintu bye balizavinze oba businesses ezisigadde mu gavumenti emikono gyayo ku interest season wammanga ekisooka sovereignty interest kyatwewunyisa fe tugenda okukula nga Uganda Airlines nayo yennyini waliwo obusajja bwagula rutusi zaayo kaali kasajja kayindi ne kakola Air Uganda kaali kalina ennyonyi za mirundi 3 Air Uganda Air Burkina ne Air Mali nga yali Uganda Airlines rutusi zonna ennyonyi yazigula kati yo neefa eyo yakadda naye Uganda Airlines is a symbol of sovereignty eyo wali togitunda Uganda Airways togitunda National Water and Sewerage Corporation tobitunda Uganda Electricity and Transmission togitunda kino kyebali mu kukola bandi badde beetondera banna Uganda nti twakola nsobi mwami kungu gavumenti eremenga kukola kintu naye fene tudda ku ekyo going forward nedda wabeewo okwekuba mu mutima bagambe banna Uganda twakola nsobi era kati kyetusigazza kutereeza because President Museveni honorable ali ku record ebbanga lyonna ng'avumirira
avumirira concession agreement twaina ni kitwakola nga government ne umeme and surprisingly tedinga boyogedde yali avudde nakati baneno nsobira mu tusasire kyokubiri bwebanga ddala yali nsobi nga naffe tukkiriza at least kubyogera how come that nobody has been actually maybe arrested, maybe put to account? Anti tiwali ayogera ekyo. Nze debate zonna ze ntunulira mu parliament ya Uganda bali ku mwendo. Bo mwendo guno botunya kati zino sente boto. No. Account for the wrong decision that you took. As a government, President wa Uganda alekera okwogera nga ali ku ludda oluvuganya. Omanyi President nakugamba mugezi. Ayogerera ddala era ye bw'oba owulira speech ye yolaba nga ali ku ludda oluvuganya. Atuuka bw'ati ekawempe n'agamba nze Saabalwanyi nga nze nkulembera gavumenti nembera n'enguudo bweziti kakati ani akulembera kakati President wa Uganda mu mbeera yonna nga gw'okulembera kino kyakolebwa kino kyali kikyamu ate baminisita bo n'abakungu bo nga bebassa omukono ku yo gw'omanyi okuddira private person private entity neeba nga yeetunda ekintu nga buli makamu ekiri eyo ne Uganda Revenue Authority waliwo enjawulo eba erina omusolo mu buli maka tosobola kukikwasa muntu that remains a parastatal of a government tuina wano kampuni nga muga Katonda ne bannannyinizo baafa n'abazidira mbigere tebamanyi muwendo gwa ssente gwe bayina lwaki ebintu gavumenti ezaaliko ensobi gye zaakolanga be baakolanga sabbuuni bokka naye nga tewali kayumba mwoyingira nga temulimu katole ka sabbuuni ezo kampuni zaagaggawala nannyini gwa kampuni eyo waliwo sagala boogera mannya naye waliwo akasaawe kaayina wali ekololo kasaawe ndoza kayiika namba ekololo kubanga buli desimolo kati eri ku mutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola kakati yiika namba tugitwala nti abatuwuliriza egulanga miliyoni $1 n'ekitundu ze biliyoni nga 6 kale biliyoni za Uganda 6 akakasaawe akakozesa kuddusizaamu mbwaze zireme kufuna kuloti zirenga zikolekiseza sente kakati ate ayina waliwo ebika by'embuzi by'ayina bibuzi si byakulya si byakutunda nnyama si byaki naye bimusanyusa kati byo bibeera Australia mu butiti naye yabireeta kati ayina wabirundira naye ng'ayina okukuuma obutiti buli abunyogo si bibuzi bina bintuntu biri awo bibeera ebikulira mu Antarctica oba Atiki eyo waggulu kati asasula amasannyalaze ne air condition buli lunaku atuusa ku 0 degrees centigrade ebintu biri bibeere we bisanyukira ayonoona kubanga ayina n'omusawo amusasula paundi za Bungereza 500 buli lunaku 500 paundi za Bungereza twanigambe nti ze $100 ze miliyoni za Uganda nga 3.6 ezo miliyoni 3.6 buli lunaku omusawo ajjanjaba bisolosolo kati sente zababula tibamanyi kya zikolamu sente ziri awo kuba gavumenti yadduka ku mulimu gwayo negukwasa abantu kinoomu kyekino ekibadde ku masannyalaze. So it was long overdue. It was long overdue. After but 20 years. Government should apologize to Ugandans. Yes. Okay. Yes. Yeah, but kakati ekizibu kye tulolekedde nditi bakati baguddewo era nze nkakasa embutu zivuga ngalo zivuga kubanga mu Uganda mwana tulina system zikwe bakulemberera kati abakulembeze bwe najja wano nakunnyonnyola nti kati tetukyalina ba technocrats tulina ba tumbocrats wayogera wano kwa tumbocrats ikaka tumbo abatuwuliriza luba lubuto kakati ebaya abantu nga ebiseera ebisinga tebakyasazisaawo mutwe basazisaawo lubuto bakozesa lubuto okusalawo kyaba akukolera kati tukyayina ba entrepreneurs mu business community tulina ba tenderpreneurs babeerawo nga bafuna bufunyizi tenda za gavumenti n'olwekyo waba ayinayo akasimu k'omukulu oyo yaba agenda okufuna ebigaggawaza kati tuyina wano political capital tetukyayina bulungi capital oba omuntu ayinza okusigala nga mugagga
wadde gavumenti ekyuse nga bolaba bamulwana bwe basigala bawava muno nga gavumenti zikyuka ne zibalekawo nga era baki tetukyabayina why kubanga kati system ekulembera bagiyita prebendalism nti omuntu ali mu ntebe yenna gwe bawadde entebe eyo akozesa resources eziri mu ntebe eyo okwenyweza alya buli nguzi gy'asobodde okusobola okwenywereza mu ntebe mwakoze ki mwali kakati ate ebitongole nga ebitekebwawo okukwata abalimi fishing envuba embi IGG ayina envuba embi takwata big fish akwata bw'aba ayagala okukwata ababbi akatimba kayina kakwata bukejje akwata bano bakoze bati in fact ekitongole nze kyenzikirizamu kati ekikola koko ye State House Anti-Corruption Unit kuba ekwata omuntu omunene n'omuwulira ng'endulu evuddeyo bulungi naye bino ebitongole ebirala biri mu illegal fishing bakwata bu small fish bwe batwale luzira. Well, Honorable Biden, njagala tumalize ku nsonga eyo tusubire emiwendo gy'amasanyalaze okukka but nekyokubiri should we expect effectiveness because era wadde questions ku bitongole government yeddukanya directly now you EDCL yiyo wedda mpita muzimu ku comments z'abantu social media andera amasanyalaze gagenze yeno bino byemwatusuubiza kuba yo EDCL egoza ntigenda kuba alega kati of course tugenda kutandika okusooka okufuna ku ntalo wakati wa transmission ne distribution ekirala tugenda kati kufuna power struggles ez'enjawulo wakati sente zigenda kujjanga direct mu bitongole ekigenda kusembayo ministry yennyini ejja kwagala okujjawo UEDCL ekyo kijjandoza kukolebwa mwaka gujja etandika ogirwanira nga naye gyetaaga nga UCD ebwe bagitwala rationalization era gyagenda okuwulira nti kati ng'olwo waliwo minisita yeetaaga nga sente zijja butereevu wansi wa kapeti ye so n'olwekyo bino byolaba tulowooza nti si byebisinga okuba ebirungi tetunaba kufuna baprofesa mu distribution y'amasanyalaze twandibadde nga gavumenti yatandika dda jjukira kino president w'eggwanga akikoze nga fire brigade tactic azikiza muliro gubadde gwaka teyakikolanga master plan nti twasooka tutendeka tusindisa abantu e Yugoslavia tubasindise Malaysia oba tubasindise China abaana ne basoma abaana nga twabatendeka okuvira ddala mu secondary ne bagenda ne basoma distribution y'amasanyalaze kati bino batandike kuleeta mpapula zinaakolawo ekyalo kyegundi tebaafunye muntu nga nabo babatuma tagwe tulina wano talina masters nti ayina ki ti ayina diploma mu fine art kakati olaba toyina bw'otandika kugamba nti oyo tasaanidde kubanga ye omukulu akugambye nti bwe tulonda wano twagalawo omusiraamu wali omukatoliki wano twagalawo omulema wano omukyala kakati teriiyo university egaba buyigirize ng'esinziira ku bulema na bukyala n'olwekyo kitegeeza awo mugenda muva ku nkola gye twandise meritorious muvudde ku nnono ng'esinziira ku busobozi kati mugenze ku nnono ng'esinziira ku bantu nga bwe bafaanana n'olwekyo abalina enviiri tubawana abatalina tubawana ab'ebirevu kakati ensi yonna kasita ogizza ku bintu ebyo kitegeeza quality ebezze mabega omutindo guba guserebye omutindo guba gugenze katono nnyo katuki oil 98% of exports oil kati ate oil oyo bw'oba omutunuulira obuzibu bwasinga okuba nabwo buli bubiri obusooka international commodity price volatility abatuuliriza ekyo kyabyanfuna ekiraga nti ekintu kye batunda ebweru ebbeeyi y'omutindo oba ebbeeyi y'ettunzi oba ettunzi ly'ekintu ekyo mu katale k'ebweru ekyuka nga teyeebuuziza ku muntu yenna kakiviira ddala mabega eno so obeera wabaze kirala ekyuka n'ebala ekiki ekirala ekyokubiri South Sudan yo nebanga obutabanguko bwezeebeera nayo pipelines ezimu tezikyakola bazikuba kakati
naye nga ate eyina obuyambi bw'ekyafuna okuva mu mawanga agawamu gye bayita UN baba gayitaani eyo obuyambi kati ate nga dola ezo zonna zisibira mu mawanga agagiguza byetayina kati ebintu byesinga okuba nga teyina abatuuliriza byebyokulya ebyo byonna byolabanga perishables byonna nyaanya butungulu matooke bikibuunga n'ebintu ebirala byonna kuba tebalina budde tebannafuna budde butereera kwerimira byabwe biva mu nsi ndala byonna biva mu nsi ndala nga Uganda era ekisingira ddala okumanyibwa biva mu Uganda kakati njagala okubawo ekyokulabirako omwaka gwali 2013 omwaka ogwo 2013 South Sudan era yayina ebizibu byayo ezebeera n'ebizibu Riek Machar yajjanga alwanagana ne the late Garanga yes nga balina olubisano lwabwe balinamu enjawulo ono Mudinka oli Munwel balina enwanagana era waliwo ekifo kye bayita bo kati ekitta abantu ekyakabeerawo kya mirundi ng'esatu bo masaka jensinga okujjukira ali ya 1991 otyo nga tebanabana kutwala buyinza era ebiseera ebyo ne Katuumu yakozesanga nnyo ng'ateekosa Riek Machar okwagala okwandamininga revolution ya South Sudan against Garang kakati Garang ono n'agenda afa nga ye president ne bagenda basikizani Salva Kiir kakati Riek Machar ye ebbanga lye lyonna yeetunuliranga sayizi ye Garanga so ebbanga lyonna ono amulabanga junior eyabuukira ekintu nga tali mu kiw amunyoma so kakati ebbanga eryo weeriri waliwo ezzalawu erya tribe waliwo ezzalawu erya naye kakati bizze bigonjoolwa mpolampola naye lumu twali ndoze nnakutume zaali 15 December omwaka 2013 SPLM ng'ekibiina ekifuzi nga tekinaba kwekolamu kati SPLM buno bino ebimirundi ebiri ebiseera ebyo Secretary General wakyo yali Pegana Amamu nga bayise delegates conference delegates conference ng'eteekateeka okulonda naye n'okukola amateeka agagenda okukulembera okulonda okwo first eryoka eteeketeeka okulonda mu nnaku ezirijja delegates conference yali yakumala nnaku 3 kuvanga 15 ekole 16 ekole 17 naye ne bagamba nti kakati mumanyi nti okulonda ku mateeka gano kati buli omu yali adesigning amateeka ge okusinziira nga bw'ayagala eggwanga lya South Sudan likutulwemu waliwo bannabyabufuzi oba abakukunavu kye bayita gerrymandering nga kakati gwe bw'obanga ekinkizi bantu bo kyokola kinkizi ogisalamu constituency 18 ng'ekigendererwa mu kyo ki ababaka 18 baba babo kiwedde kakati Masaka bwebanga si babo eyo gisalamu 2 evayo babiri kakati oli awangula gwe wangula kinkizi oli nawangula Masaka naye n'obanga olina 18 yayina 2 so walingawo okwagala okukola amateeka nga Salva Kiir ayagala gakolebwe bwe gatyo ono Riek Machar nga yayagala galemekolebwa bwe gatyo ayagala demokrasiya ow'ekimmemmette kakati ne bagamba nti kye tuba tukola nti proposals zino kati okukkirizibwa oba okukkanyizibwako tuzikubeko kalulu nga tuwanika mikono Riek Machar agamba nti pulezidenti waliwo okutiisatiisa abantu era ye yali amaze okuteekateeka ng'amanyi nti abantu be bonna amaze obbannyonnyola akubye ekikopo akalulu kabeere ka secret ballot buli omu alonde ng'ateeka mu nkola ebigendererwa bye pulezidenti n'agamba nedda mubeere transparent ng'omuntu okuba akaluluko n'okalumako n'amannyo endowooza yo waliwo enjogera egamba okalonda n'okakuuma paka lwe bakalangirira kakati ekyo nekigaana pulezidenti n'agamba nti kale oba mukigaanya ekyo kati ate okukuba akalulu oba mu kukkaanya oba tugende mu maaso n'okuteesa oba tetugenda mu maaso kati ate ekyo tukikube nga tuwanika mikono kakati era zaali ennaku z'omwezi 16 olwo 15 balusuzeemu 16 Riek Machar n'agamba nti nze kakati ndaba bino ebigenda mu maaso mu delegates conference sikkaanya nabyo nze kaŋŋende 16
n'afuluma n'agenda ng'olukiiko terunaggwa buba buziba Pega na mamu president n'amukwata n'akwata mukyala Garanga n'akwata minister waliwo minister yaliwo agriculture kati yakwata kubanga yagenda okulaba nga revolution ye mutwala nga badinka bonna beegase n'abanweri bonna omusajja nabo bonna yabamatiza balabanga yeye mukyamu onagenda okufuluma delegates singa amaze okulaba ekiri emabega we kakati ono naye n'abayoola oli n'ayingira ensiko nga 16 17 Uganda yali emaze okudeployinga amagye naye njagala okutegeeza nti singa Uganda yalwako yadde essaawa 6 zokka nga tebannayingira kubanga olaba n'ekyo kye yakola n'ekuuma abasuubuzi n'ebintu byabwe eriyo n'abantu abafeyintingira ku nsalo ya Uganda wali Bibia close South Sudan abafeyintinga abampuliriza ng'omuntu atisse loleze ebimuli ebyo bivundirawo loleza zemmere matooke na buli kimu naye abantu bafeyintinga ng'ebintu byabwe biri mu kuvundira ku nsalo tewannaba olutalo lwabalusewo South Sudan tewaliwo bakuuma loleza bwe kuziyingiza kutunda ate ng'eno bamaze kusingayo mayumba banka ne zibawula sente zigule so njagala okutegeeza abantu bafe batuwuliriza ebiseera ebyo South Sudan yali tennayingira mu East African Community nga kakati gwe singa amagye ga Uganda tegakuuma n'endagaano gye wakola n'abo abakulembeze ey'okubaguza ebintu nga toyina kooti mwobawaabira kubanga tewali kooti ebagatta tebaali mu East African Community so amagye gaffe agasindikibwa nga 16 17 ne gayingira December 2013 nga 2015 lyakamacha ayawukanye n'abasajja be 16 n'ayingira ensiko gegokka agatewuluza South Sudan na kakati kibadde kyetaagisa era kyekyakoleddwa twesiima nnyo nga tukubira ku nsonga eno tugende mu masimu waliwo twalabye nga bakulu ministry ebyokwerinda bagenze eri okulaba basaba ssente ez'okulabirira amagye ago kino kyatuuka n'okussa nti balina okugenda nga tebeetegese kimala bwangu bwe bw'oba ogenda okuwasa nga bakutegeka mukyala we ayagala kwanjula ewaabwe gwolowooza oba okoze ensobi bw'okola amakubo g'ewaabwe ate bansobi kakati ezo ssente ate ozisaba bo zikola amakubo kakati n'olwekyo aboogera ebyo tebamanyi naye nze kyenjagala okutunuulira is value for money. Uganda bwe tuba tutadde ssente zaffe mu kukuuma obutebenkevu bwa South Sudan njagala kutegeera bye tujjayo mu ngeri za mirundi ebiri engeri esooka abasuubuzi mu nkola eya leisure faire bye bafuna mu bye batunzeeyo bitatawaanye ekyokubiri concessions government yeerizeewo eyawano ssente y'omuwi w'omusolo neekomawo nga bwe yakoze eki nga bwe yagenze ensi endala zibikola bw'olaba wano eggwanga lya Rwanda lina kampani bagiyita Crystal Ventures bwe ligenda ne liwa obukuumi nga Mozambique for example kuba bali bagiwamba awo ebiseera ebyo Rwanda negenda newamba neguba bayekera mu wiki nga 2 naye tebavaayo nga tebafunye concessions balina okumanya nti kakati kampuni yaffe ne yeggwanga si ya muntu yetutte tenda z'enguudo yetutte gino yegenda okuzimba obutale ate kakati gwe oyagala nkukolera eki so n'olwekyo Uganda njagala etandika otulaga bye tuganyulwa ebiri direct nga government to government ate aby'abantu byo tubimanyi ti abasuubuzi olukola ekkubo obanga asumuludde embuzi kugamba nti zitandike kudduka tuli ku 103.3 Radio 4 ensonsozi katugende masimu kakati ebibuuzo byonna mbiwulidde naye byonna byekuusa ku ng'ogyeko onaabuuziza nti bali mu Juba kakati bayiseewo baliko wansi eri ekitundu bakiyita Nasil eri gye bali wansi ekitundu ekyo abatuwuliriza kiringa bwe wandigambye nti mu Uganda tulina munnabyabufuzi naye ng'alina ekitundu mwava ng'ekitundu ekyo kyo kipinga kyo kimuwagira kimuli mabega katugeze nze nja kozesa gwe mmanyi katugeze Honorable Norbert Mao ava Mwakyoli ekitundu kye kimuwagira
kati ekitundu ekyo eri wandikiise abanwel kakati baali bekolamu nejje bwe balwanaganiranga lye bayitanga Nuer Defense Forces abatuliza lemuyinza okuyita nga ba Acholi Defense Forces kakati nga leri wagira ono Vice President Riek Machar government bwe yakwata naye nga kati lyali lyakula nilyefuula White Army kakati Riek Machar ye agamba naye wa NRM eri bagiyita SPLM kati naye mbo bayina SPLM IO kakati nti SPLM in opposition naye nga kyali kibiina kimu so nolwekyo nga bwewandebe PLU katugeze ne yefuula ekibiina kya NRM naye nga kati yegamba muzeeyi va ku main bana bala bagamba muzeeyi sigala ku main bobana bagandi muzeeyi va ku main nolwekyo kakati ejje lya Uganda liri mu kukuuma obutabanguko kuba obwerisi bwa byabufuzi byakwogera bulimwe mundu ezikwatiddwa nga bagamba muto omusajja waffe ate gavumenti egamba twamukutte anoonyerezebwako ku bino byakoze eki byakoze kakati ekirala ensonga ey'okubiri mu bibuuzo byonna ogizingira mu legality and justification nti okusindikayo kwaffe ku magye nga tetwebuuziza ku parliament kwali mateeka oba nedda kubanga etteeka ligamba nti parliament ekola deployment ey'amagye era bw'oba ogenda kugikola ojja ne weebuuza ku ki parliament ekiteekebwa mu ekyo kubanga parliament era yeekuwa essente zigenda okukola ki okukola omulimu ogwo kati bano bakyebuuza yi kakati bano babuuza mukoma oluvannyuma nga namagye twamanya n'olwekyo ekyo kikkirizibwa fe amateeka bwe gakolebwa bateekamu ne gye bayita exception wabeerawo general rule ne exception general rule egamba nti amagye gaffe okuga deploying ewantu wonna mwebuuza ku parliament era mu kawaayiro ke kamu ne bateekamu exception nti okuggyako nga bwe kiba kikoleddwa nga kyabadde as an emergency kati ate awo minisita avunaanyizibwa okudda n'annyonnyola palamenti ekyakoleddwa n'olwekyo byali mateeka kakati kino ekyokugamba nti ensimbi zigende mu kintu ekyo nabagambye twagala kutunulira ebintu bibiri eri gye twayise thy neighbor syndrome nti omuliraano gwokyameka biri principe yegamba njagala kubaddiramu abatagiwulidde bulungi nti obutabanguko obubalukawo mu nsi gy'otubulagana nayo ng'ate ogirinaanye bwenkanankanira ddala nga obutabanguko bubaluse mu yiyo mwennyini so n'olwekyo bwe mubanga muyina obusobozi okubukolako muvunaanyizibwa okwanguwa amangu obukola ki obukolako kakati nze nenzirayo wali ku value for money neŋŋamba nti gavumenti yaffe etandika okutunnyonnyola tuganyulwa tutya mu nsimbi ze tuteeka mu kukuuma South Sudan ng'oggyeko kino ekiri geno kubanga eno endagaano si ya East African Community eno endagaano bilateral eri wakati wa South Sudan naki ne Uganda nga na America bweyina era endagaano nayo abamu tebamanyi nti America yennyini era ekuuma eri mu kulwanyisa ne bakonyi eyambiyo naye eyinayo amagye gaayo so n'olwekyo ensi zisobola okusindika amagye mu nsi endala ezifunye obuzibu nga tezina maanyi na busobozi bwekuuma honorable nga tumaliriza bino bye tunnyonnyola ebife South Sudan teruyinza kukyanga tubinnyonnyola nga biri ku Uganda kyangu nnyo ate nga tuli mu kwebuuza ddala lwaki Kenya temuzze tuyamba so n'olwekyo tuyinza byewala tutya ensi kati yafuuka gye bayita global village engeri y'okwewala ebintu bino kuteeka demokrasiya mu mawanga n'okukendeza obubbi obw'ensimbi ng'abakulembeze be bazibba ekitawanya South Sudan okusosolagana mu mawanga okwayingira mu bukulembeze oba nakyemalira mwami Salva Kiir bw'ataddewo okwagala okufufuggaza dissenting opinions n'obutaagala banne bakulembere naye aveekokko ate n'obubbi oba obulyake ye tuyita system of prebendalism nti kati buli muntu agamba nze nzibyeko ddi kubanga tebeesiga nti abedde mu gavumenti mwenna abakolera nawana Uganda kyajja kubanga wana Uganda abalema n'omala tobawa mukiise wa parliament kati bo balowooza abakiikirira bano babalamu tebabakolera
wabakadde kakati baagala ne bwa minister kati nagenda okulyanga ne bamalaya baagala omuntu waabwe kakati n'abakadde baagala kati abakadde ate n'obawa abaweereza services kati kiringa jjajjaawo akaddiyidde ku kyalo kati ng'onoonya n'amukimira amazzi era n'omunoonyeza ow'emyaka gye kakati you are generating a corridor of disability nze nina ebintu byesikiririzaamu that is a governance fault singa abantu baali basuubira nti osobola okubeera minisita naye ekitundu kyaffe ne kifuna bye kirina okufuna kubanga bitongole bye bibisaasaanya singa baminisita tulina 9 naye kati buli district eyagala owaayo kubanga eyetuukidde yatanywa magi matabangufu ebyo byonoona eggwanga byongera n'okwonoona essente mu nsi osanga Namibia baminisita ekendeeza eyagala 18 sente eyina South Africa ina 2 sente ina Uganda tulina 8 president buli lunaku abanga akubeerale lwabasinganye baminisita n'olwekyo ekikireeta ekyo bye bizibu kati byayina ebingi nti kati district ezimu kati saawa eno